moye genda kunomya obulamo genda buntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Kitalo nnyo engeri ssente z'omuwi w'omusolo we zigenda zitokomoka. Ngenda kulaga akatambi aka Uganda Railway gye bali mu kubeera nga bazimba, naye omwana we yayiseeyo n'essimu ye n'arekodingako ebiri mu kubeera nga bigenda mu maaso ng'atutegeeza mbu eri mu kubeera nga ebomoka tennatandika nakola. Kyokka ate embeera ya Weasel Manizo waliwo akatambi akali mu kutambula ku social media platforms ez'enjawulo kwegamba nga byeraliikiriza. Kyokka ate ne Tamale mirundi akatambi ke bamukutte behind the scenes nga tebanaba kubeera nga batandika program, ebbeere lyamuleetedde okuva ku mulamwa, ebbeere lya presenter wa TV lyamuleetedde okuva ku mulamwa. Namba yagisabye mu lwatu ye musajja ate eryantama. Nkwaniza nnyo ku SMX Media nange SMX wantu wane updates buli nnaku buli saa. Story ojja utikole esinga okubeera ekikulu ti stories after zikonverting nzibeera nga zoyoka data aleme kubeera nga agenda mu nkangu. Subscribing onigine ku notification bell tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Yes, ndowooza katutandikire omukulu Tamale mirundi, katutandikire wa Tamale mirundi. Actually akatambi kaka kutereko nawe omwewulire omuyayi yasabye ennamba live nekyagenda ogikozesa ennamba n'akikubuulira kwegasibye bino mpa ku nnamba yo njagala tubeere ba mikwano nedda. Ekyamusabisiza ennamba bbeere, ebbeere lyamugye ku mulamu, ebbeere lyamugudde, ebbeere lyamutabudde, ebbeere n'agamba kwegamba nti ne pulezidenti ate yamazeemu maanyi namutemera paasi basobole okubeera nga bamuwa ennamba. Tamale mirundi yono omusajja ate eryantama. Koze mwagalire kazi lyawano banendirira bakodde tatu yeyangoba ndizalizo okubata ikooni libeerawa laba birinyenye ebbeere Kugambi libeera wano owa lina program gundi akola program kyeyo bicha mumpe ku ssimu ye mukulu abadde awulira nga yandyagadde wakiri okwogera njogereko nalyo liyina ebbeere ani alina essimu yaali wamafuna essimu yaalyo afeeni liyina ebbeere nga walinunyeeko bbeere lyalyo ddungi nnyo bw'oba walinunyeeko ddamu endasi ebbeere ddungi ntandika nno eyo nga tuvudde akatambi akali mu kubeera nga katambula ku social media platforms ez'enjawulo nga kalaga omuyimbi Weasel Manizo kwegamba yabadde oba simanyi ngeri yakukinnyonnyolamu. Actually akatambi kankateekeko buteesi osobola okubeera nawe ng'okeerabirako kubanga nyinza okwogera ebintu ebyensimattu kankakutereko analyzinge wewe final answer oba wewe comment oba wewe analysis ku ki ky'olabye mu katambi. Akatambi keekano mwana yo Weasel mwana gwe mulaba yo Weasel mwana ne mwana Weasel yakisobera mwana oba yabaacho oba yavaako kuba radio yapa ne mwana actually nakani nakukanga kuweredde kubanga sinna kyakwogera ng'olwedde ebikalimu byeyogerera aka Uganda Railway gye bali mu kubeera nga bazimba. Nkomyewo era kati ejjo nakoze video ne bitandika komenti zonna nga ziraga kati laba bibyo bitandise mu mogoka naye abasajja bino sose mini kati goze ebyuma byalazeewo ama Yesu ebyuma byalazeewo golo kati baddeko sementi ate ne bajjako ebyuma omaggo tokiraba ono sementi waliwo sewo gwagambye mweri vidiyo mbu bino byuma tolaba bitandise omumogoka tunula bibyo bimogoka buli wamu baba lyeriwo erimbo bakola baba eyo mbo bayiwako amayinja wala
abantu babona gavumenti eyiza abaana bali munakayiza ababeera mu binyeebwa batwale bazimbire kyankwanzi kuba biri ebibaddeko era bikola kyekimu ne bina ate bibadde bikyali biramu abantu gavumenti balinamu omugaso ebagasa kuba bakola babajjako n'omusomo bibyawo bibyo mboleta bulooka mu bulooka zino zennyini yaleerwe tebikola iyo